kuba bulungi it's just a psychological thing. No. Aina stress mungi nnyo okutuuka ku kino omuntu aba ayise mu bingi nga stress nyingi okitegeera. But he's going to be fine. He's going to be very fine. Actually, in a very short time, agenda bba bulungi. He's fine. Buli kimu kiri bulungi. Agenda bba bulungi tofaayo. Kakati stress eno bw'eti esobola n'okutta omuntu. Stress. Yes, it can kill you. Kati ngamba musawo kati ekirungi kyenyama mamuli genjagala okuwulira. Nedda yali bulungi. Kasita asigala nga in a state of rest. Tatawaanyizibwa. Ye musawo. Tataataaganyizibwa, abaana tebamuwogganira. Omukyala tamu stressing alina kuba mu mirembe gye. Omanyi in Uganda we don't believe that stress is a sickness, but stress can kill you. Bw'oba oyagala aleme kufa mbadde nsaba omukwate bulungi. Kumukwanako eri togendayo. Musawo nawe yataye tewandigenzeyo nawe tomutwala ku mukwanako eri. Kale tewali buzibu kumala bbanga ki? Maama enjo oyagala afe? Omuntu oba omwagala muweeyo omwezi nga gumu. Mwezi nga gumu musawo ogumanyi? Yes, mwezi gumu. 1 month will be enough for him to recover fully adde engulu. Mane mukwanako eri tali. Omuntu gw'oyagala twala ku mukwanako eri ddala. Sooka omutunuulire. Kati mbadde manyi nti natawa anaddamu ku maanyi. Nedda kati eddagala kati lyenkuwa nga sikuwadde empeke sikuwadde empiso simuwadde eki ngenda kugamba nti omuleke atereere muwe eddembe lye making sure ali bulungi ate ali bulungi. Okulya ajja kulya buli kimu stress byo sigenda bimu ne kati mbadde ngamba okulya okwo kuli important okuwona stress byo mbitegedde. Kati mbadde ngamba omwezi guli munene nnyo gwe jangu oberenga omukeberako omukuba eddagala limubeeremu onkenderezeko ku mwezi ati zibeere wiikisi 2 ate n'ezimwezi wiikisi 2 ozifunze ennaku nga 3. No, it's not going to be possible. Naye kandabe nedda it's okay Mama Angel nja kujja mulabeko naye omwezi guno mbangu kuwadde ngambaze nti abeere bulungi aterere ddala then addeyo weewa ku mukwanako eri. Kwegayiride tokikola ayinza okufa wano waali. So nkitegedde sigenda bibeera buli kimu okiŋŋambye kuba engeri gye yaguddemu engeri gye byabaddewo byonna singa mufu Katonda akuyambye akoze eki amulekedde obulamu. Naye ekirala ye musawo bintu ki ebitawaanya mwami William ono? Alabika okuba nga alina stress. Musawo ensi namba Uganda namba yonna agyetisa oyo gw'olaba ate nga n'ebizibu ebisinga byonna yabyereetera oyo gw'olaba. Emiwaŋŋanyi kale nzikakkanye nebwembijjukira nange ndi muntu kati kiki ebizibu ebisinga oyo yabyereetera. Bizibu ki nga tetuwogana kale ajja kufa musawo bingi nga natandise byogera naawe ojja kukubwa pressure tena ate nze nange nkujjanjabe nga sikusobola. Nedda tekigenda tuukaawo naye ng'ebizibu ebyo by'olina okumwewalira ddala waba nga ebizibu ebyawabweru bye bimutawaanya muleke abeere wano omwezi abeere wano kubanga era ebisinga yabireeta. Ate ng'omukyala woyingiriramu ffe abakyala we tuyingiramu n'omugamba kakkana tuula. If he goes out, if he continues to go out like this, ngamba tomutegeera musawo kufa. Nze ngenda kukola ogwange gongambye. Simanyi oba mpuliriza naye awulira oyo gw'olaba. Nedda towoggana. Bw'owoggana pressure zimukuba. Ayina kubeera mu kafo nga kasirifu era n'eyo. Mu kisenge kye mwoba omuleetera emmere mwoba omulabiririra abaana tebaleekaana nnyo wano waali paka nga omwezi guweddeko. Ye omwezi ate ne kali tokeerabira kasinza okuneeraliikirizaako kennyini kati kerere omuntu ayinza okusirikako musawo. Kagumireko omwezi ogwo gumu tokola ensobi. Musawo oyongera okujja omukeberekaawo ne mangu. Ngenda kujjako siina buzibu kankomewo next week naye ng'era eyo mu next week tuba tubala kati week 3 ezibulayo. Abaawona katulabe kuba engeri gye ndabamu naye ajja kuba bulungi. Kati lino eddagala lirina glucose and other ingredients ezigenda omumutereeza for now kasita abange ekifo kyalimu tekimuwa stress. Ye musawo ate ndowooza kati ndowooza ogira weebaseemu paka totaddeeko na piro
kambere bwante awe wali emirembe kukanze njagala ngambe kyoyagala munnange kasitawulira emirembe kasita kugamba nti emirembe gye mpulira awo omuleka kale mbadde njagala oteekeko n'omutwe naye kale tewali kamuleke sabu tweyanziza kale mamenjo tujja bba twogerezeganya ensawo tate njo kamperekereko musawo wabwe nokakkana nno ogonze nnyo naawe olina okubeera active wadde weerwaziza taata enjo naye waliwo ensonga ezitanaba kuggwa zibaŋŋanya okuleekaana tezinnaggwa olina okumbula oyo omukazi yaani stress kenyini gwereetera stress taata enjo taata enjo bwedde otunula tonnaba kwebakako njagala njogere ng'okanodde amaaso ng'ompulira olina okubiŋŋamba ebyo omukazi abadde ku mulyango awo ku geeti yogera obwedda musawo akugamba nga bw'owuuna mpuuna njagala njogere nga bw'onzira muwuuna taata enjo lwaki si kwesonyiwa ate olowooza omwezi guli wala nnyo teguli wala gugenda kuggwako taata mbeera sikuleekaanira ng'ebizibu ebisinga byonna gwabyereetera taata enjo ogenda kubinnyonnyola kuba saagala okutuke nga tonnaba kubiŋŋamba njagala ofe bulungi nga buli kimu okiŋŋambye situesi gwagenda okuzayo gwagenda okwetta sinze owona kino nga kijja kino kizibu kiwona kino kijja wakamala wano okunneetondera kati wano ogenda kuŋŋamba ki omukazi najja mu nju eyange sababu obali tuyinza butakuba pressure gwe byebigenda okukutta bikwettire gwe kennyini abula siffe saagala batunenye twawummula omala kino nozzaako kino kwegamba obeera bwekasobola onoonya kyozzaako nze wansobeera taata enjo weetonda kati ogenda kukola ki era ogenda kuja oneetondere togwa mu mivuyo kati ondeetedde omuvuyo gw'omukazi Mama Angel. wangi musawo Mami Angel. wangi Taata Angel bamuzaalawa kumpi kubanga mbadde ngamba nti tukubeyo essimu bamusimire ate basimme ki Mama Angel ogenda kutta bbaawo tokiraba sawo nakava wane neerabidde n'essimu yange naye mukwano ogenda kutta bbaawo binsimattuse binsimattuka nange you're going to kill this man kugambye nti ali delicate nnyo waali essaawa yonna ayinza okufa nga sinaba natuuka ku geeti ndowooza olaba ajja kufa Maama Angel sawo kamwewale omusajja wo ajja kufa if you still love your husband and want your marriage omusajja muweemu time omwezi gumu then oddemu omubuuza ebyo byoyagala omubuuza naye kati sooka omuleke he's a patient he's sick tali mu mind ye entuufu ali mulwadde abandi munyanjabidde mu ddwaliro nimanya nti ewaka taliiwo onasigala tokyamwagala musawo kamwewale kuba ebizibu byalina yabinde buli bwe mulabako we bati buli omu alina ebizibu ezo famire zirimu ebizibu kati muweemu obudde omwezi ogwa kamwesonyi gumu ng'olabirira mulabire nga tumuyombesa nkuvuddeko kumutta nze ngenze taata enjo nkuvuddeko nze ngenda kukwevaako nkwesonyiwa saagala te bampayiriza embu nze ngenda okwettira kwegamba nze buzibu abula omuntu awayiriziddwa ku nsi kuno nali nkukola ki nze mu nnyumba muno waliwo stress ze nkuteekako oba okujjako gwazeete kale bwe mwatandise kunenya nze buzibu nze ngenda okulwaza stress taata nyo nze ngenda okulwaza stress kwegamba nze buzibu stress gwazenoonyeza nozunga eno nozunga eno nozunga eri taata enjo nvaako lwaliri eri kubiri eri pressure mbakazibu nze ndeka nene mirembe gyange kati mpozi nga nange oyagala nzire wali kundiri obeere ku mukono guno mbeere ku mukono gweri kyekiddako nange engweri abula kankwewale kuba mpulirwa nkuntama
omuntu olukimbe ne kiyiko omulundi gumu wekityo bwe ennyumba eguddemu enkyukwe yennyini enkyukwe nabe nga bwolaba nabe bwakuba ekiswa enswa n'ebitone bikola ki dakiika waayo omuntu olwekimbe ne kimuyiikira bannange naye yavudde ku kyokuzirika ate ffe tumanyi tetumanyi nange nawedde bulizi tumwana wange yagudde ku geeti awo nga wali wazze ojjukira oli omukyala eyajja ku geeti mukyala ki jjajja gwe wagamba mbu yali azze okwoza engoye oli omukazi yali yagamba mbu ayeze engoye ku kyalo yakomyewo naye oyo omukyala okuva lwe yazze ebintu tebyazzeemu kuba bulungi eyali azze okwoza engoye mulindeeko watugamba mbu anoonya ngoye ku kyalo boza ngoye banabo mwinayo ez'okwoza yazzeemu n'akomawo naye ku luno ng'agamba mbu ne luli era yali tazze kwoza ngoye ng'ayagala taata enjo ne tumulemesa otyo bamwinamu ez'okwoza tugenda empola kati olwazze ne mumukkiriza n'ayingira singa yamukkiriza n'ayingira naye ebyazzeeko awo saabitegedde senga Robina iye ate waliwo senga akimulala naye nawe olabika mwina kakati mwena olaba abaana bano namusoke bwene Robina naye kakati kambuzeemu kati obanenyaniko bonna naye mwembi muvunanyizibwa kati ate nze bannenyeza ki gwe walese omukazi n'ayingira nedda nze saamulese kuyingira namulese wabweru wa geeti gwe wayise Robina ajja mulabe anti tata enjo yabadde taliiwo kogwe kompete Robina kati anti mama enjo yabadde taliiwo anti Robina abeeranga taata enjo alino ng'owulira Robina abeeranga taata enjo ate naye naawe jjajja mukyala mpulira mwatulako mu lukiiko nga oyo omuwala asaba ebisumuluzo si bwe guli ebisumuluzo otegeeza bino ebisumuluzo nga ebya geeti nawulira waliwo yali atusiriwalirako mbu ayagala kgenda mukayana ne wabiŋŋambako ebyo ne biggwa ate kakati byo birina ki ate kati ebivaamu ye muntu okuyingira yali asaba bisumuluzo ng'atusiriwalirako mbu ye ayagala kubeera ng'agenda mu kikeesa simanyi wabiyita batya kirambo kati ebivaamu biraba biyinza okuba nga bye bino osanga kirala nga kyekyaleese ensasagge tetunnagamanya bulungi ekintu bwe kigwawo mutandika okubaganya ebirowoozo bino bitambula eno tujja bitegeera nze ŋŋamba tujja bitegeera tukakkane tukwate empolampola yoyo embeera y'omwana wange eri etya naye oyo mukazi mulogo mukazi kyomulogo oyo eyazze mulogo otegereddeko ki nti mulogo yazze n'eddagala n'ali kuba taata enjo waawe yatuusewo bw'ati n'agweri ate kati nkubuuza ekibadde bw'ate ogamba mbu tewali ate gwe omuti yazze n'eddagala naye otegeera bulungi ate okuva lwe yazze taata enjo teyazzeemu kudda gwe wamulabe ng'amukuba eddagala kati ate naye nabusoke ebigambo obijjawa jjajja nno mu kyalo ffe ebyo ebintu bibangayo nnyo eddagala lyabadde mu kimucupa mu kaveera lya buwunga lya mazzi likoola nze eddagala saalirabye nayo omukazi si mwangu ate ogamba tewalirabye ate ogamba walirabye nga bamukuba kati kikiriwo ekituufu namusoke wanje jjajja namu wanje otandise okusalaganya ebigambo naye namuwola kirabe jjajja yazze n'amukuba eddagala ate olwamutunuddeko bw'ati teyazzeemu kutegeera kakati oba gwe eddagala walirabye kati otandise eddagala saalirabye olwatta omukulu nalumanya tulinde ono ani mukyala wono ajja atubuulire tuve ku bya gundi ne gundi bannange munsonyiwa obba taataaganya uyo ne musawo akatebi anedda nsobola yimirira wano tewali buzibusobola yimirira wano kaakati mbadde njagala banyonera ebyavuddeyo mwami William mukebeddeko taata enjo mukebeddeko musawo iye nate ne mama enjo ne munnyonnyolamu kakati taata enjo yafunye kye tuyita acute stress
sokolindeko omusawo tunnyonnyole mu Buganda munnaffe ebimu tetwasoma bulungi tetubitegeera ebyo taata enjo kirabika ebintu bimusukiriddeko obungi ngamba ebizibu kirabika alina wano ebimutawaanya bingi nnyo stress trauma okubanga totegeerekeka ng'obwongo bwakoze eki bwakyankalanye trauma lyeri ddogo lyembadde mbagamba no trauma is a medical term gulama eddogo lyavudde gulama wamma trauma liba ddogo eddogo lyavudde gulama trauma lyeri ddogo wamma liba ddogo si ddogo kintu kya busawo kitegeera osobola okulwala stress kirwadde kiri awo nakyo bakiyita stress ng'ebintu bikususeeko naye ng'era ugambye trauma stress ne depression kakati omutwe gwe guba tegukyakola nga gujjudde ebizibu nga tegufunctioninga lwa bizibu bingi kati okumujjanjaba oyo omuntu bw'atyo olina kumujja ku buli kintu ekikola ki ekimutawaanya kyonna kakibe ki alina sigala nga okuwona obulungi nadde engulu alina sigala nga tewali kimutaataaganya tebamuwogganira tebamutawaanya kwegamba abeere in a state of rest ng'awumuddemu omwezi ogwo gumu ng'ali ku buliri just awumudde kakati kawone waliwo ekimuzaabuzaamu katono musawo yes ebigambo byogedde ebiwanvu ebirala lulimi lumpimpi naye bwokebedde tozudde mu nsimbu omwana wange talina nsimbu nedda talina nsimbu wadde n'akatono he's not epileptic jjajja mwami kyogamba oyagaga nti ensimbu ze zasudde omwana ali munne ono naye ageze n'agamba omukazi erimbu ayina ono ddogo ono nsimbu katukwate kiwamma musawo bulwadde stress trauma depression nedda mukwano si kyogo teri baddogo era ogenda kulaba mu mwezi gumu ng'atandise oterera kasita abanga emirembe agiyina ng'ebimusumbuwa tubijjeewo nga tewali yadde n'ekimusumbuwa era ne mama enjo namunyonyodde bulungi ne mugamba by'alina okukola n'ebyatalina kukola ki n'ebyatalina oba omutwalo omuwa ekitanda ebubu ekyo tekinneetaagisibwa nja kudda next week naye nga wano ebimusumbuwa byebisinga obungi bingi wano tolaba wamma abo abakazi b'ogambye abajja n'eddogo simanyi waliwo wano ba Florence mulindeeko ebyo byonna byebireeta obulwadde nze ndowooza oba nze nakola obwasikaali wano ku geeti ate naawe gwe watulimba jjajja mwami sirimbanga omuwulire n'omwami yatugamba mukazi anoonyanga akola atya anoonya ngoye omukazi akinnyonnyodde leero n'akikkaatiriza nti anoonya ngoye zakwoza bannange nze ogamba nti yamulabyeko nsimba ekipande wali temujja wano kintu eki kimu kyokka bwe muba mwagala okusigaza omuntu wammwe nga mulamu mumpulirize bulungi bye muzzeemu byebigenda omutta iye stress musooke muzireke temubaako na kyemwogera musooke muleke awo ne tuve mu kino mulyoke mu introducingewo emisango gye naye kati musooke muleke ne bw'obanga oli bwakutwalayo mmere gyasula okumanya kino ekintu kibi kiyinza omutta olina kgenda ng'osooba mpola mpola oteekewo emmere oveewo nga toyogedde kigambo neki tufuuke bakasiru mu nnyumba musawo nedda si kufuuka kasiru kulabirira muntu wammwe gwe mukyayagala oyagala afe nedda sikyagalirako dda kati mukubeemu akafaananyi ng'afudde ekyo kijja kubalaga nti mulina okukola ki ekyembagala mulina okukitwala serious mumuwe ku mirembe stress atta mumuwe ku mirembe muleke awummule bw'aliwo n'omwezi nga guweddeko mulyoke mutandike byebyange kubanga research eraga nti stress ono taata enjo gw'ayina yoyo stress akola ki atta abasajja ennaku zino atta abasajja fefe nyini ate sina mu Uganda mwokka ssebo mu nsi yonna okunoonyereza kulaga nti oyo stress atta abasajja tetwandiyagadde kintu kibi kubeerawo mu nnyumba muno kyogamba stress atta abasajja kitegeeza stress nze byebyange abakazi ffe ba stress kubanga olinga agamba abasajja bokka be bafa stress nedda si basajja bokka naye research yo kiraga abasajja abasinga bafa stress bafa
kasitafu neyo stress tawona bye byange ale musawo webale tubuulira tugoberera amateeka ago tujja goberera amateeka nzeeyo ku ddwaliro webale nnyo musawo munnange webalire ddala mweraba mukolo munna ebigambo by'omusawo biri eyo stress yennyini nange gye nnina otya ate jjajja mwami anti obulaba nange era mba nina okubeera nga nina omuntu andabirira otandise neekyejo kyo jjajja mwami kiekyo gemira bumizi mpekezo ze baakakuwandiikira ebya stress biveeko tujjanjabe taata enje atereere anti era empeke zigenda namujjanja otandise kati ogenda kugattako ku bulwadde bw'obadde olina kati buuyi oyagala kwesiiga zigenda namujjanjabi okitegedde peke yawe etagenda namujjanjabi obimanyi jjajja mukyala kakati nno mutegedde kusooba obimanyi teri kuleekaana twekwata empolampola kakati abo bannamusoka ebatera okuleekaana nsuubira namusoka owulidde ate kati nze ndeekaana nange omusajja abagambye ajja kufa ajja kutuka bwe tunaatandika okwasaamirira eya mu nnyumba muli nze taata enjo mukwata bulungi ate era mukwata mpola wangi ee otya kikyotegeeza omukwata mpola nedda jjajja kikyotegeeza omukwata bulungi jjajjakakkana ekintu kiri bwe kiti taata enjo mukwata mpola nti muwe ekitiibwa kubanga mukama wange mukama wange mukwata mpola muwe ekitiibwa simubamiramu olina engeri gy'okireeseemu n'onkanga nedda okikutte bubi taata enjo omukwata mpola nga bwe weemoola bw'otyo omukwata mpola kibaawo kitaawo mukama wange enno naawe ate naye mutuuse yeeyo omwana abadde akubuulira yeeyo stress gye boogerako temundeke nina ebizibu byange obadde ogamba ki ffenna tunyoleddwa tewali wano musanyufu olw'ekibintu ebi mwoyo omusajja ne mumanya kigamba laatufaako wano nti ffenna kijje ne mukamwa mukimayi oba temukimanyi kijje ne mukamwa gwe nange okimayi tuba tudda mu kyalo era omuganda ne muwala wange waakusimanyi kati omuganda agamba nti ebyo njagala bingwa enkoto kati nno mukitegedde kati kyembagamba nti omwana tumukwate empola tumubudaabudadde engulu batuwadde omwezi tuwesootinge ate kakati kugendera ku mateeka gaki g'abasawo naye omwana oyo alina akantu ke yayogedde nasigadde nkalowoozaako kaliwa konna bwe baaliyo olinga omukazi ng'atuuse omwana wange alukaagwe bwe yalina eddogo kituufu oba yaliraba atya anti kakati naawe otandise yalina eddogo osesa okulowooza nti nsimbu kati sikutegere obadde oteesa oti kati kiri bwe kiti anti nebwala byembuuza omusawo ono dokita nankani mbadde nokakasa nti omwana we talinawo kikyamu ku bwongo kiraga sayini zonna nze obadde oteesa otya jjajja mwami nze nkulaba kati kutambula kunoonya ku musawo basawo kika ki omusawo ava wa ab'obuwangwa kajjanjabwe mu kizungu naye nga ne mu kiganda naye tetutudde mu kiganda otegeeza mu kinnansi tunoonya bulamu bwa mwana bwa muntu nze munnange kati kyenjagala ajjanjabwe kubanga kivuddemu kyava mu baaliwo nti okugwa kwona ekigwo ate gyogendera nnyo ebigwa ebyo abantu bibagwa kale ate jjajja naawe oyagala kuloga mwana wo nedda anti kati yasoose kiyita nsimbu nedda ebigwo tebitera kuba birungi owulira ekigwo ky'omukinaabiro ogenda okuwulira kireesa obuzibu kakati omwana wange yagudde ku geeti ebigwo tebitera kuba birungi kajjanjabwe mu kizungu naye ne mu kinnansi naye tukole ki naye tugendeyo ye kati gwe abasawo ab'ekinnansi g'obamanyi mu kinnansi tujja kugendayo nga mutwala yaani omwana wange yalwadde ki ekyo kimutwala mu basawo b'ekinnansi kakati obulwadde bw'obumanyi erinnya tebaba bagambi musawo tazze wano n'abanyonyola amannya mangi simanyi
suitcase simanyi biki stress ono jaita stress kati ekibatwala mu masawa abekinansi kyekyaki amanya galinga ndeka munnange nze sifiirwa mwana kubanga temwagala kgenda mu kinnansi munnange taata nange njagala ontegeera oli bba wange nange mwagala mulamu kakati nze temugenda kunsombera bidagaladagala byesimanyi mubiteeke mu nnyumba yange mu ekigo kyeyagwa omwana wange amangu ago ku geeti kakati ddala mu butuufu ate ali mulwadde nti musujja gumuluma taata njagala nkubuuli taata enjo amanyi ensonga lwaki alina stress ezo naye ebadde muno mu nyumba naawe obimanyi bulungi omwana wange ate ali mulwadde nti abadde akekejjana okumala ennaku 2-3 najjaagwa ekigwa amangu ago n'embiro atagwangako ku nsimbu lwaki mba sitambula mu kinnansi kale taata gwatamanyi ebadde bigenda maaso mu nyumba mu wuyo babasiba abaana babasibye abaana ekiraamo kiki ebyavaamu byona byona twabiraba omukazi emotoka biyo babimugjeeko taata enjaza neetondedde ebintu bivuddewo omukazi sitiirwa azze ku geeti omukazi wa taate bamutabula omutwe omusawo atunyonyodde wano n'atugamba omusajja stress ebyo byonna mubyogera naye nze era kinnansi kino siyinza kukisuula oyo omwana wange taata siba kumukuza naawe tewandimulabye kumufumbirwa era munange nkwebaza naye siyinza nze tukole emirundi ebiri muwala sinnagaana tukole mu kizungu ne mu kinnansi tunoonya bulamu bwa muntu taata byetuyisemu mu nnyumba bino bingi nnyo obwo bulwadde taata yenjo bwalina si bwe busoozi mwana wange tunoonya bulamu bwa muntu nkimanyi naye obulwadde bwalina si bwe busoozi omanyi obulwadde bwazaalwala ano taata wano mu kyalo ngagwa ku geeti taata wano bakuleeta naawe nno oli luyongoyongo naye uno munnange ngagwa ku geeti nedda kanjogera amazima bamuleeta wano naye ali luyongoyongo omukulu tebagato bamugamba luyongoyongo mwana wange tereza taata naye ekituufu akimanyi gwe taata ekyali kikuluma ekituufu wayito kimanyi wayito kimanyi weekwasa abalabe taata kakati kyoyagala okugamba taata njagala tuteeseganye bulungi nti obulwadde tebubeera obulago tebabeerawo ebiseera ebisinga taata ffe twereetera ebizibu kyageze okubuuza abalogo be baali bakulwazizza gomanyi empiseemu muneno okutukuulirako taata tolina bingi byoyiseemu era ng'eriyo abalabe awo emabega awo abajja bakusikala leka kuwaayiriza bantu muleke kuwaayiriza bantu taata tolina balabe gwe kenyini gwe mulabe gwe we mulabe taata naye ate muwala ekigo kino kikulu nnyo taata ano yagenda okusituka mu ntebe ekigo kino ng'asobola okuvaawo yagwa ebigwe bye mu ntebe awo we yali ekigo kya mutabani wange ku geeti oli ojja situka bulako kugira wano wansi n'ogwa naye naaba bwe yagwa yali abadde ki yali ataddemu kali akafe naye alina ebizibu bye munnange alina stress ze